Abantu 44 abajja empapula okwewandiisa okuvuganya ku pulezidenti w'eggwanga lino basinkanye ku kitebe ky'ebyokulonda mu Kampala wabula nga abamu tebalabiseeko nga bakiikiriddwa bukiikirirwa. And I'm an independent presidential candidate. Fred Mwema. I'm a lawyer representing Right Honorable Amama Mbabazi. Ensinkano eno yeetabyemu ssente wa kikiiko ebyokulonda Engineer Badru Kigondo, Ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura, Ssaabawolereza wa gavumenti Frederick Ruhindi n'abalala. Egendereddwamu okutereeza mu nkola ennambulukufu eteekeddwa okugobererwa abanoonya emikono okuva mu balonzi egibasemba okuvuganya ku bwapulezidenti. No rallies, no campaigns at this time. Wait until you become a presidential candidate. Wabula ebyogeddwa binyizizza abamu ku bapulida b'abeesimbyewo okuli Fred Mwema ngono ye pulida John Patrick Amama Mbabazi era ng'asoomozezza General Kayihura ne Engineer Badru Kigondo bw'asabye ababiri bano okumulagawa amateeka ge bassaawo we gasangibwa mu ssemateeka afuga eggwanga lino. You have not cited a single provision of the law which defines consultations, which tells us how many numbers we must have in consultations. Abajjukiza nti akakiiko ebyokulonda tekalina buyinza kuyisa mateeka kubanga guno mulimu gwa paalamenti. No one. And where you are given power to make regulations or guidelines, an act of parliament must specifically say so. Bapulida ba Mbabazi bakubidde bawera okuba akakiiko ebyokulonda mu mbuga olw'okugezaako okubalemesa okunoonya emikono wamu n'okubataataaganya mu kwebuuza ku bantu. Mr. Chairman, we would like to stop here and also finally put you on notice that anytime this week we are serving you with court papers so that you personally, Dr. Kigondo, can answer and understand what it means to misapply the law. Wabula Engineer Kigondo abalabudde ntayagala kumutiisatiisa era nga kugenda mu maaso n'enteekateeka ze. So please stop threatening me. Abasabye okunoonya amangu emikono olwo abanaabatuukiriza ebyetaagisa basobole okusunsulwamu okuvuganya obutereevu ku bwa pulezidenti. Mu lukuŋŋaana luno Pulezidenti Museveni naye akiikiridde bamemba b'NRM wabula nga bano bawakanyizza ebibagyetekebwako nti bo abantu ssente bagaana okubateerako emikono. The NRM political party for sure is going to sponsor a candidate for this election. Bakandidate abalala lwakuba big shot babakkiriza okukampeininga ng'ate ffe tebatukkiriza ku campaigninga nga tunakomyawo mpapula. Ekizibu ekyokusatu bwe kubeera nti abantu betusaba okututeerako emikono batusaba ssente ate nga kyo kimenya mateeka ga Uganda. Naddala omukulu Honorable Mbabazi kyeyakola nekyabadde agezaako kukola awalala si consultation kyolaba akakinyonyoddwa ibadde campaign open campaign tuyinza kubikiriza ate tumubuulidde. Ssaabawolereza wa gavumenti Frederick Ruhindi alambuludde amateeka g'ebyokulonda bw'atu n'asaba abanoonya emikono okugagoberera. The issues before us are very clear. I don't actually think we should really be engaging each other on quite seemingly obvious matters. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.